Okay, gangudde matu tambuza video. Adumira amagye g'eggwanga Uganda CDF General Muhoozi Kainerugaba amaze n'apondooka. Azin awanise kimulemereredde. Kati tambuza video bampita simple. Njagala ovuge video ne tuke kuli muna Uganda osobole okumanya kiki ekigenda mu maaso. Nze kulaba waneno ndi so much disappointed, very much disappointed. Oluvannyuma lw'okutya ab'enku zange, nzijje mu bisirigo, nzijje mu biko, nzijje mu biwonvu n'emigga, nga ndi mu kuteeka mu lutalo nkulubadde lubulamu enku ntono nnyo lukoleere. Mpeddemu amaanyi gampedde General Muhoozi Kainerugaba wavuddeyo n'awanika n'agamba omusajja nnemereredde. Nabagamba buno nze yasigalizo bukola nzeka abasigadde bakakyere kati vuga video nkunyumize. Munange emabega kaawo omukulu Muhoozi Kainerugaba abadde atabukidde abantu bonna abavaayo okugezaako mwogerako ebigikinike. Era yasembayo okufuna ku the roughness of the general yali Honorable Chris Baryomunsi, Minister wa ICT ne National Guidance. Weyavaayo n'atandika okukonjera omukulu ku bintu byateeka ku mukutu gwe ogwa X. Muhoozi Kainerugaba kosa ne ba subordinates be abamugoberera batabukira Chris Baryomunsi na buli kati Chris Baryomunsi yasirika bwekye kubanga bamusuubiza nti ne waamira akagatto tagenda kuddamu labikako ku cabinet y'aba minister. Ako kokka kasirisa Chris Baryomunsi. Now, tuwabadde tuli awo Major General retired Kahindo Otafiire aka Otafiire n'avaayo n'agamba nti nze sisobola kukkiriza Muhoozi kubeera president wange. Sisobola kikafuuwe n'agamba sisobola n'akomba kwerima. Bassebo ne bannyabo tuwabadde tumanyi bagenda kusabula Otafiire bamugobe ne mu cabinet. Remember Otafiire ye minister wa internal affairs, minister avunanzibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga. Nti ebyo bene bitambula biri under his jurisdictions. Now, okuva evidde n'ayogera ebigambo, manyi ayogera ebigambo 1 2 3 4 nga asirika bwejje ng'alina muntu avayo kumwenganga. Twabadde tumanyi bagenda kalakata Otafiire bamutwale ne mu basement. Bassebo ne bannyabo guess what? Olutalo lwe tubadde tusombedde enku nga tulukumamu enku nga twagala lukoleere kyaddaaki Muhoozi alabika apondoose. Enkya ya leero oluzukuse ku mukutu gwo gwa ex-kwatero yiso obubaka nga addressing ensi ataddeyo n'ategeeza eggwanga agambye nti Honorable Otafiire should stop trying to use me in his fights with my father. He has a very big problem with Muzeyi. He knows it. Let us see if Muzeyi arrests him. Amugambe nti omukulu ow'ekitiibwa Otafiire alekeraawo okunkozesa mu ntalo ze ne taata wange. Alina obuzibu obunene ne taata wange ate naye akimanyi. Katulabe oba Muzeeyi amusiba. Ako kokka ako olukawulidde. Let's see if Muzeeyi arrests him. Nenfa. Jukira nali nafadda. Naye olukawulidde ako nenyongera nenfa. Kamazemu amaanyi general. Agambye munnange tunakyamukolera omusajja. Katulabe oba Muzeeyi anaamusiba. Yeah.
baana mmwe nze mpulira ennaku naye nevertheless fe weetuli naawo gwe ssebo banya batulaba buli munnayuganda abadde asuubira nti ono ye Otafiire naye agenda because oli General Muhoozi Kainerugaba in hierarchy kati yabeeranga boosi Otafiire mu magye ekisooka musinga ranka Otafiire ali ku Major General oba ali full general simanyi naye ono Muhoozi Kainerugaba is a full general also ate serving ate nga yakulira amagye g'eggwanga Uganda kati simanyi wawe tudda now era tubadde tukyali awo gwandaba omanyize bane ngenda kubawa olugambo ate ngenda bawa olugambo mu budde eri poso olumaze ogiteekayo abaana ne balyoka bamukalakata mu comment section n'akomawo nga general gwe neesiga general n'abagamba nti let Muzeyi decide what to do with Otafiire. Let Muzeyi decide what to do with Otafiire. It won't take us half a second to arrest him. Awo nengamba omuntu akyasibye olutalo lwaffe ali omu yekka Museveni. Okusinziira ku tweet z'omukulu agamba nti Museveni asalewo busazi nti chui agambe nti chui tekigenda mutwalira kitundu kya katikitiki chui nga Otafiire ali mu basement ayiga lunyakole ne Otafiire si munyakole Otafiire lunyakole alumanyi era kati oba agenda muyigiriza lulimi kisimanyi naye nga gwe ssebo banya batulaba ndi so disappointed nze ng'omu ku bantu abadde bakyabye enku nga bateekamu luku nga luno olutalo njagala lukoleere omukulu alabika olutalo Otafiire alabika awangudde bato omukulu agambye omusajja alayika alina entalo ne taata wange naye akozesa nze bannaye nze musajja ndeke abimale ne taata bye biveeyo abafa abatulaba bye ebive eno nze ngenda gakuwa. Make sure you subscribe, share the video to as many people as you can. Don't forget to tap the notification bell akada ukakuyama nti whenever we come live you always notified nti tuli live ate nobeeranga tosubwa nsonga zino. Bampita simple tukomewo.